This is from Batilla Emikolo gy'okuweza emyaka 65 gikwajja wetwogera ku pijjedaniza kakole omulungi mwagala tumbudde nkwanirizaako mu kadde kano kennyana n'ennyongera okwebazaako gy'otuusaako engalo omulungi wange kansubiri nti oli bulungi. Bo abatuuze ku kyalo Nakirubi mu disitulikiti y'e Kayunga baguddemu encukwe oluvannyuma lw'okusanga amagumba g'omwana gwe baludde nga banoonya. Omwana ono asangiddwa abazimbi b'ennyumba y'omutuuze omu babadde bagenza okuyiwayo enkokoto ng'ennyumba eyo tennaggwa. Taata w'omwana ono agamba nti omwana yabuuzibwawo abantu oluvannyuma abamukubira amasimu nga baagala ensimbi baaziwaayo era oluvannyuma lw'okuziwaayo awo wennyini we baakoma okuba nga ate bafuna amasimu agabakubirwa okutuusa olwaleero we bagudde ku byasigalira bye. Kitalo nnyo, kitalo ddala. So nga ate wano ku muliraano Kenya ennyonyi egudde eno nno essa abantu 3 ababadde ku ttaka beesiŋŋaanye wansi wegudde. Kubaddeko owa bodaboda ne gwabadde avuga awo nno bo ne bafiirawo, so nga ate bo ababadde mu nnyonyi eno 3 basobodde okuba nga basurvivinga. Egudde mu bitundu by'e Malindi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kyaddaaki famire y'omukyala amanyiddwa nga Natukunda Sharon efunye ku buweerero oluvannyuma lw'okulaba ku muwala waabwe gwe babadde banoonya akabanga akawerako ddala. Ono nno asangiddwa mu kiteezi okuliraana ne chairman ng'eyo gye yaddukira okutaasa obulamu oluvannyuma lw'omwami amanyiddwa nga Richard Nkusa gwe yafumbirwa okuba nga ate abadde nga mutuntuza. Sharon ne Nkusa basisinkana ku ttendekero ekkulu ery'e Makerere ng'eyo nno gye baava ne bavugwa mu mukwano okukakkana nga bakoze emikolo egyabatwala mu bufumbo gye babadde wangalira wali eri mu bitundu eby'entinda. Wabula Sharon agamba nti nga bamaze okutuuka mu bufumbo buno omwami yakyuka. Omwami musawo era weemulago naye abaddemu emize egitali mirungi. Agamba nti yali yamugaana okubeera ku mutimbagano, yamugaana okwogerezeganya n'emikwano gye wamu ne bakadde be, n'amugaana okukola, n'amugaana n'okufuluma ennyumba wadde nga yali yasoma n'atikkirwa ebyokukola omwami abadde takola ki, tayagala kubiwulira. So omukyala agamba nti embeera eno yamutulugunya n'atuuka ku kisenge ng'awulira ayagala kwetta ng'alina kusiiba mu nnyumba, teri kwogera na muntu era teri kukola ki okuggyako okukola egy'omunju alinda omwami. Awo nno we yasinzira n'asalawo kubanga ate adduka kubanga ekirowoozo kye yali afunye kyali kyakwetta. So mu kusalawo obutetta kwe kusalawo adduke agende yasobole okulaba nga ate yeekuŋŋaanya. Bano nno gye bamusanze nga wamma gwe bw'otundira Sharon gwe baakuba embaga ne Sharon waakakati ng'oyinza okulowooza owaakakati yazaala oli gwe baakuba embaga. Sometimes when they tell you nti marriage is not for the weak, this is what exactly they mean. Yes, y'omusajja yaganzizza omukozi w'omunjo bw'ati akasuse mukyala we ebweru. Ono agenze maaso okuba nga ate abuulira ab'ebyokwerinda nti mukyala we abadde asusse okumussa ennyonta y'omukwano kwe kusalawo abeere nga ate amukola ki, amufuumuula wamma ggwe abadde omukozi afuuke ki, afuuke omukyala. So nga ate y'onkugyeyo akulira eddwaliro ekkulu e Hoima Dr. Ibrahim Bwaga alaze okutya olw'omuwendo gw'abakyala abafa nga bazaala okweyongera ng'omwaka oguwedde bafudde abakyala 57 nga ku baana 40 bafa mu ddakiika 3 ezisooka nga baakatuusibwa mu ddwaliro. Dr. Bwaga bino abitegeezezza akakiiko ka paalamenti ak'ebyobulamu. Ono agenze maaso okubategeeza nti kino kiva ku nguudo embi ezireetera abakyala bano okutuuka ekikeerezi mu ddwaliro gye balina okuzaalira, gattako n'eddwaliro okubulwa akasenge ak'ebbeeyi oba kayite ka intensive care unit. Ennaku zino bo ababbi nga bakozesa emmondo bagenze maaso okuba nga ate beerisa nkuli mu ggwanga ly'e Uganda. Yes, bameruse balinga bijjanjaalo naye nga yo poliisi wetwogeregama nti etandise omuyiggo gw'abazigu ababbye ensimbi ku mobile money wali eri ekanyanya mu Kawempe ku Lwokutaano oluwedde era nga bano banyaguludde ensimbi eziwerako ddala obukadde 3 n'okudda waggulu. Bagenze maaso okuba nga bategeeza nti bakizudde nga kubabbiddwa kuliko amanyiddwa nga David Karuhanga ne Bruno Tayebwa. Wabula ng'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Patrick Onyango agamba nti waliwo n'essimu bakyala kimpadde bano ze baakuuliise nazo era bwe batyo basabye omuntu yenna alina ky'amanyi ekyekuusa ku bubbi buno agende maaso okuba nga ate abayambako mu kunoonyereza.
Olunaku olwaleero ettendekero ly'e Makerere ligenze mu maaso okubanga ate lisiima omuyizi amanyiddwa nga Mubiru Enoch Joel ngono abadde akola Bachelor of Science era nga yeyanywedde mu banne akendo oluvannyuma lw'okubanga ate afuna CGPA ya 4.91 yassa. Kaakati nno bamuwadde omudaliso gattako n'ensimbi za kakadde kalamba ak'e Uganda okumwebazaaho okukola obulungi. Bukyanga wabalala nsimbi ne bategeeka obubaga bwe batyo ne basanyuka olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Jerusalem Sale asazeewo okubanga ate naye yeetegekerayo akabaga oluvannyuma lw'okweza emyaka 65 era nga kano kagenda maaso okubanga ate kakwajja wetwogerera ono aggyeeyo ebyafaayo bye byonna n'obufaananyi bwe bwonna okuviira ddala nga akyali muto bw'otuuka ku mukolo wali n'oyisaayisaamu ku maaso n'oba ng'okola ki oliisa ku maaso. So nga ate wiiki gye tukubye emabega omukulu amanyiddwa nga Gen. Muhoozi Rugaba bw'atyo yalabibwako ng'avudde ku Twitter okugiviirako nno ddala oluvannyuma lw'okudiritinga akaawunti ye wabula nga omukulu amanyiddwa nga Ssaabavulu Balamu nga kaakati Honorable Mulambirira minisita avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza bannayuganda nti Gen. Muhoozi Rugaba yafuna okubikkulirwa okuva eri Yesu Kristo ng'amusaba ave ku mukutu gwaki gwa X bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate agudiritinga naye nga ye Ssaabavulu Balamu mu kiti kye ky'okubeera minisita w'abaana n'abavubuka avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga bw'agenda okukwata ku Pretty Nicole agende mu ggwanga erya Canada akakalabye emisomo era nga wetwogerera enteekateeka zigenda mu maaso. Munnange agenze maaso okuba nga ate asirira Pretty Nicole Ntanda okwewala eby'abasajja n'amutegeeza nti bw'aba waakwagala basajja alindeko amalowoozi emyaka 18 ate ne bw'aba giwezezza ayagale ab'emyaka gye so Ssaabasajja abamusinga emyaka. Amusabye obuteetaba mu ntalo era n'amugamba nti waakiwulirira bijja kukyukamu. Ebyo by'okwetaba mu ntalo n'abakyala abakulu nga Bahajati Kulthumu ba Akram amugambye nti abo bakulu nnyo okumusinga talina kubeera mu ntalo ze zimu nabo. So bw'atyo n'asalawo okubanga ate agamba nti Nicole oluvannyuma lw'okumutegeeza nti yalokoka kwe kusalawo okubanga ate amuteekako omukono gwo. Kino nno abasinga obungi bagenze maaso okubanga ate balaga obwennyamivu ne baga nti abaana abaagala okusoma gye bali bangi era nga bo bali interested nga n'amagezi ag'omu bibiina bagalina naye temubafaako mufa ku baana abali mu butaala nti Pretty Nicole abalaze enfunda eziwera nti tayagala kusoma naye mumwesibyeko awo nno bangi ne bagamba nti Balamu gyamusindise Canada yeefunidde ekintu kyekyanalyangako mbu ng'agenzeeyo mbu wane Uganda abadde tasobola kunkonako bulungi kwe kusalawo kubanga ate mbu yeeterekera ebyo byonna bigambo by'aba social media in-laws. Bolambalamba nga we nabategeeza nti ebyakabi ku Molden International Labour Consultants tuba nabyo era nga mukadde kano kennyini beetaaga abaana ab'obulenzi abali wakati w'emyaka 23 okutuukira ddala ku myaka 38 nga nno bano bagenda kukola ku kisaawe kya Nnyonyi kutikkula migugu na kutikka migugu ate n'okulongoosa ku kisaawe. So munange Dduka Zambwe wali eri ennamuŋŋoona awasangibwa offices zaabwe. Interviews zigenda kuba nga tizikwa ennaku z'omwezi nga 2 okutuukira ddala ku nnaku z'omwezi nga 25 tosubwa mukisa guno bagenda kubanga ate babatwala mu kibuga Dubai mu ggwanga lya UAE. Genda obeere nga ate o-applyinga nakugamba nti ne ku online osobola okwapplyingirako oba okitegeera ng'okozesa website yaabwe. So oli waddembe okubanga ojja nemba nga nkuwa link n'oba nga ate okikola online bw'oba tosobodde kubanga ate obeerawo bulambalamba naye nga interview zo zigenda kubanga ate zikwajja Dduka Zambwa tosubwa mukisa guno. Dduka Zambwa yasenayegayo omukulu amanyiddwa nga King Saha bw'ati avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate asabira omukozi wa Bukedde TV essaala oluvannyuma lw'okumubiipinga n'amutegeeza nti talina airtime ku ssimu y'ensonga lwaki yakoze ki yamubiipinze. Ono nno amusabidde n'amugobako omwoyo w'obwavu oyo amuleetera okubanga tabeera na airtime akuba oba okitegedde. Musituke mutabalira omuvubuka ono wa Bukedde Musa Ssemwanga musajja muganda wa wano musituke mutabalire abadde akuba essimu n'eraga nti kuli airtime musituke mutabalire abe n'obuuma mu nsawo airtime nga tamuggwako nga bokubira bye bamubula ssaawa nnyo ez'okumakya tabadde ne airtime bajjajjange kirabisa musituke mutabalire omwana ono bambi mpewo zikutadde genda ofune sente olina okusula n'omutwalo kwe yatayiza bagamba bweza nnyo
Songa ateye omukozi ku Bitisa amanyiddwa nga Zambali Brazil Mukasa yagaliwo gagamba nti akadde konna agenda kubanga ate assa wansi emmundu mu kukakalabya emirimu gya TV eyo abwatya abere nga ate yenyiga mu byobufuzi. Ono asuubirwa okugira ku kaadi y'omubaka wa Nansana Municipality era nga alina obuwagizi okuva eri omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Namboze Bakirike MP Kasule Ssegirinya omukulu amanyiddwa nga Nsereko atenga kigambibwa wakugira ku kadi ya NUP gegali muki gegaliwo. Songa ate bo bannayuganda bawuniikiridde okulaba omukutu gw'amawulire mu ggwanga erya Kenya ogumanyiddwa nga Nairobi Insights nga gukoze eggulire ku mukulu amanyiddwa nga Honorable Kazibwe Bashir wabula nga ate bo bamwogerako nga munnakenya so singa MP mu ggwanga erya Uganda era nga ono n'amannya gakyukanyeemuko bo bamuyise Gerard Kariuki era nga balaga nti mutuze we Kenya wabula nga azze oba yavuddeyo okubalaga butya bwe yagaggawala ku mabbali awo gye bataddewo mbuye ennyumba ye era nga balaga nti yakolanga ensimbi mpola esimanya yajja atya byatandika bitya okutuusa bwe yazimba ennyumba ey'ekiroto kye mbu mu myaka 5. Kakati bannayuganda oluvannyuma lw'okulaba eggulire lino bagenze maaso kubanga bagamba nti ono si ye Honorable gwe tumanyi obulungi oba amufaanana bufaananyi naawe osobola okubaga ate omulaba n'olaba yeye oba amufaananyi ne kasigida wano mu kyenyi weekali so nga ate bo ababukedde bakedde kubanga ate bakuba eggulire yassa wetwogerera waliwo embeera ezikyagendera ddala mu maaso mu maka omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya gyazaalwa famire bakyala byonna twala tugendera nga wetwogerera abaana ku lumbe batwanjulira abaana 8 kakati abaana batuuse mu 20 abakyala balesa abaana abalala nga bagamba nti ba mugenzi era nga kati mulimu n'abato mulimu n'omwana tannaweza mwaka wa myezi 9 yes mwali kati nno kyo kiretedde bangi okubanga ate beewuunya era wetwogera abafamire basabye DNA zirume kubanga okusinziira ku mboozi y'omugenzi nga etuuze tugiwulira yatulugunyizibwa mu kkomera mu mwaka ndoza gwali gwa 2021 yes era amaka ngamba obwami ne bukola ki ne bufa kakati omwana bana abato abataweza na myaka 3 myaka 4 bebuza bajje batyo okubanga Ssegirinya ebyo byonna biri awo weewaawo yobukedde webaddegena maaso kubanga ate eyogera ku nsonga y'abaana bano feesi z'abaana zonna bazitadde mu ggulire lyabwe ate nga baana bato kino nno kyaleetedde bangi okubanga ate beewuniikirira okwo nno nga kwe kuli n'omukyala amanyiddwa nga Barbara Kaija ow'emyaka 61 eyavuddeyo n'agamba nti kino si kikola kituufu ekyokubanga ate baddira innocent faces z'abaana ne babeera nga bazitimbayo mu nsonga ezeefaananyirizaako bwe ziti. Akalulu k'okujjuzaawo ekifo ky'omubaka agenda okudda mu bigere by'omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya MP Kawempe North gwo gugendera ddala mu maaso akalulu kateekebwa naye ng'omukulu amanyiddwa nga Nalukola Luyimbazi avuddeyo n'ategeeza nti akalu kano agenda kubanga ate akeetabamu bulambalamba ekifo akyagalako kopi ate nga n'omu ku bakyala b'omugenzi ategeezezza nga bw'ali omutuuze w'e Kawempe ekyokukola akimanyi naye agamba ekifo akola ki akyagalako kopi. Songa ate ye mama w'omugenzi bw'ati yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate endoosinga omukulu amanyiddwa nga Alex Luswa Luwemba ngono ye former personal assistant omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya nti yagenda okubanga ate amuddira mu bigere wabula nga yasabye ab'ekibiina kya National Unity Platform bamuwe kaadi awo nno wagenzeewo ebirumira biyitirivu anti bangi bagambye ate ekibiina kye mubadde mutaagala kye mwalaze nti kiina kye kiyambye omugenzi nga muwaana mpuuga lwaki temumutwala ewa mpuuga muwe kaadi kubanga kati naye alina ekibiina. Mu mbeera ey'omukyalo omu amanyiddwa nga Latifa yavuddeyo n'awandiika n'agamba nti kale NUP ne Bobi Wine bantu babi era bwe batyo balemesezza omukulu amanyiddwa nga Ssegirinya okubanga aziikibwa mu kitiibwa oba okitegeera temwakomyawo mwagenze mu maaso okubanga temugamba nti omugenzi yakaasinga NUP yafa agikolimira era n'abanga afa ng'asiimaani mpuuga nga bwe yali omuntu omulungi bwe yamukyaliranga buli kadde mu ddwaliro ekyo tukitegeera naye obuzi
obuzibu bwe buli lwaki mukaka Bobi Wine kuba ssaawa eno musaba Bobi Wine nti akwate kadi ya NUP agiwe muganda wa Ssegirinya ate yaba amuddira mu bigere okuyingira parliament lwaki temugenzeeko ewaabali bamuyita abalungi ddala okwesiba ku gino emisege nti gikole ki gibawe kadi oba okiwulidde yes ye bw'ati bwe yagenze mu maaso okubanga akola ki abategeeza n'agamba nti mwagala okusindiikiriza nnyo abantu naye mukyemukola si kirungi n'akamu n'akatono ddala mwandigenze eri mbe muyita abalungi ne babawa kaadi omwana najja n'awangula n'ayingira parliament ne kiba nga kikoze ki kiwedde yenna ayogerwako avuddeyo ku Spark TV n'agamba nti mama wa Ssegirinya yasobezza era njagala kwetondera bannakibiina ki National Unity Platform nsaba tuyambe abaana ba Ssegirinya 20 baleseewo oyo nno ye Alex Ruswa Luwemba former personal assistant w'omukulu Honorable Muhammad Ssegirinya era ng'abaddenga naye ku kiddo buli wamu wonna gy'abaddenga agenda okufuna obujjanjabi bw'atyo ye bw'asabye mu bufunze yeetonze ku lwa maama kubanga alaba mu layini eno abaana bayinza obutafuna ki buyambi. Omukulu amanyiddwa nga Kakwenza ku nsonga eno teyatumidde mwana yavuddeyo naye bw'atyo naawe ndowooza ye yagambye nti Mpuuga yamanya nti Ssegirinya agenda kufa kwe kusalawo kubanga ate akozesa omukisa guno ye agule okuganja mu famire yani ya Ssegirinya era ng'agamba nti kyova olaba mu nnaku za Ssegirinya ezaasembayo omukulu oyo yeekyazanga emirundi egitagwa basobole okugamba nti yafaayo yalabirira era yagenda mu maaso okulaba nti ssente ezisabibwa oba ezeetaagisibwa okujjanjaba Ssegirinya oba oliawo NUP eyinza obutazisobola kwe kusalawo kubanga ate azeewesaayo olwo nno abazadde ba Ssegirinya balowooleze ddala nti munnange ye muntu ayagala era afaayo ki afaayo eri mutabani waabwe naye nga kino yakikola kuzanya mizannyo gyaki gya politics kakati mukadde kano yalina okuganja eri mama wa Ssegirinya aba NUP tabalabawo ye bw'atyo Mpuuga amanyiddwa nga Kakwenza bwe yagenze mu maaso kubanga ate akola ki akirambika naye nga omukulu amanyiddwa nga Lop Honorable Joel Ssenyonyi avuddeyo ye n'agenda maaso okubanga ate alambululula ensonga lwaki ebintu byatambudde nga bwe twabirabye lwaki tebakkiriza kuwaayo mubiri gwa Ssegirinya eri ku kisaawe ewaani ew'omukulu amanyiddwa nga Mpuuga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba banamukisa 10 bokka mukama waffe yeebazibwe woba olinda mukisa mukwano gwange ntegera ku matu nkubuulire kino kubanga omwaka gutandise ate gutandikidde maanyi wabadde osaba Katonda wamusabye akuwa ettaka amanyi agange nze Balamba Jeremiah JVK Properties Limited banamukisa 10 mweka banamukisa 1 2 3 4 10 mweka benjagala tegera amatunku bulire obadde okimanyi nti wane Wakiso Enamayumba kilometers 2 zokko okutuukira ddala ku site ya feno gye tuliko wano wenyimiridde wengenda okuguza ettaka ku kakadde kamu 2 3 nkulambuza lwakuna olwa wiiki eno kozesa omukisa ng'obudde bukyakola ki nga bukyali Katonda akuwadde omukisa mukwano gwange obadde osaba Katonda akugulyewo enzigi akuwa omukisa ate osobola okubeera ng'ogula ettaka ku lwokuna olwa wiiki eno mukwano gwange tosubwa bannamukisa 1 2 3 4 10 mweka ku milioni 3 osobola sasulako 2 osobola sasulako akamu ekitundu osobola sasulako 3 zonna bw'oba oziina jangu nkuwa ettaka mukwano gwange wali Namayumba mu Wakiso district ku luguudo lwaffe olwa Hoima Road obeere munnamukisa agenda okubeera ng'okola otya nga weewangulira ettaka omwaka guno. Waliwo yabuuza ku kya Honorable Ssegirinya obuzibu bwe bwabadde Honorable Ssegirinya abadde mubaka nga wa NUP nga mubaka ku ludda oluwabula gavumenti lw'enkulembera palamenti ng'emusiibula mu kitiibwa kye waliwo ebintu byalikoze ebintu eby'ekisajja kikulu eby'amagezi okulaba okwange bagenda ne bateekawo komiti ya muntu omu one man committee mukola otuli kintu bwe kityo nze abadde amukulembera mu palamenti nga sibimanyiko na bigenda maaso oba waliwo kakiiko oba ki lwaki oba nange tunyaliriza ne tuteesa ku nsonga kuba nze mbadde mukulembera mu palamenti ekibiina kye kyabaddemu nga NUP kyabadde ayagala ennyo
era yalama n'okulaba abamusajja batunga amanya anaatera okugenda njagala bikolewo ebiti kibiina kyange bwe kiti mukulembeze wange ebintu byonna byonna lwaki tewayitayo kale mukulembeze omu okuva ku kitebe kya NUP abeere kakiiko family kuba family naye baali bagiwa orders just mukole kino omutakikole titujja bawa sente okuva wano palamenti oba ki nedda nabo batule ku mmeeza ffenna tubeerewo tuteesize omukolo guno ogusiibula munnaffe tundula ne family nayo bajawulamu ng'abamu babatiisizatiisiza bagamba naye tugende eri gye bategese abalanga bagamba nedda ffe nga family tusazeewo okuwa ekitiibwa Ssegirinya kye yali ayagala tugenda sigala wano kati olaba ne family nayo gyawuddemu kubanga tebabaleeta ku mmeeza ffenna tukkaanye lwaki tukola ebintu ebyekyana ekito bannange ne tuweebuula munnaffe bwe tutyo kyali kikyamu era tulongooseemukko ekyogaa nti otaddewo one man committee ng'ate waliwo ba stakeholders abalala Ssegirinya bazaayogerako abamanyikiddwa baayagala ennyo abadde bamukulembera mu paalamenti n'awalala n'otusamba emabega ebbaliyo era kyokutulaba abantu bagamba nedda kino tujja kikkiriza embeera eyo teyalibaddewo singa ffenna nga ba stakeholders twabeera ku mmeeza Ssegirinya tuwiwa ekitiibwa ekimusiibula obulungi weewaawo baagaana okumuwa ekitiibwa kye nga mulamu nga bwe mwalaba bamuyolanga omubbi w'enkoko ne bamutulugunya bamutadde mu kkomera bamumye ebbeeru n'agamba nange mulamuzi nyamba ndi mulwadde gavumenti doctors ne basayininga ebipapula omuntu ono mumute afuna obujjanjabi mulamuzi n'agaana okumuwa bbeeru obamuwa bbeeru yali afuluma kigo prison ne baddamu ne bamuyoola bamutyoboola mu bulamu bwe ne mukufa ne basalawo bamutyoboole n'otawa kitiibwa bantu be bakulembeze banne bazaatambula nabo kyali kikyamu bwe buswavu obwaliwo nsonga eyo amangu ddala ng'omubaka Honorable Ssegirinya amaze okutuuva ku maaso omukulu amanyiddwa nga Dr. Nico yavaayo bw'atyo n'atuusa obubaka bwe obw'okunyolwa era bw'atyo n'amugatta ku abo abazira bagamba nti bafiiridde mu mawanga ga Africa naye nga bafiira ku mazima. Mu comment section waliwo yagenda maaso kubanga ate amutwala saketi n'amugamba totwesibaako olwefuula mbu oyagala nnyo Uganda simanya mbu mwagala nnyo ensi zaffe nga ate mwina na kimutwagalako mwenoonyeza byammwe mwagala kutuleetera bisiyaga. Komenti bwekyo bwe yali ekola ki bwe yali egamba naye ng'ono yalina information ewererako ddala yakolamu n'akatabo ku bulamu bwane bw'omubaka Honorable Muhammad Ssegirinya. So bulambalamba bwenkyo bwenyera okubanga ate mubatuusaako ng'alambulula ebintu bye ate n'okwanukula oyo eyagenze maaso okubanga ate amugamba nga bwe yenoonyeza ebibye. Comrades, the sun has gone down in the life of Ssegirinya, like the sun went down to hundreds, thousands of people that sacrificed their life for the liberation of Uganda. And although you will not find any Ugandan here, I always bring this book. Here in my book, Victim 1734, Ssegirinya Mohammed. This is the other torture picture. And then there's this one, and I'm showing from far away to prevent TikTok censoring. But yes, it is showing his genitals where the regime pinched needles into. Mohammed, we thank you so much for the sacrifice that you made, and thank you so much for giving me the trust to make that picture. I had to wait until your death to release that horrible picture that exposes Zveni, Mohozi, Balam, and all those NRM crooks. In my country, no one is getting tortured. In my country, no one is getting abducted. Do you know why Ugandans come to my country? To seek for safety. You are an embarrassment for your country. You are a hypocrite. You are a traitor that is willing to give up the loyalty to your country for a couple of dimes. Probably you are in some kind of troll center where you have the assignment to annoy other Ugandans that want to change. You are such a disappointment. They had been piercing you with needles all over.
Yeah, with the needle all over. So they wanted us to die from prison. Yeah. So did to Samanjana, did they do the same thing as what they did? Same, sir. Uh-huh. Yeah. And they did the same torture? Same torture. Yeah. We experienced the same torture. Mm-hmm. Yeah. How many days? Like 1 month. And then every day they'll take you from your cell? Yeah, they took it from ourselves. Uh-huh. Prison officers used to come. Yeah. And they take us in the torture chamber, they torture us. Yeah. Then they take us back where we sleep. Yeah. Now usually when our comrades are tortured, they ask them a question: what's Plan B? What is where does everyone get the money from? Those kind of questions. Were they also interrogating you, or were they just torturing you? They were just torturing us. That why are we supporting Bobby Wine? Mm-hmm. Those things. Mm-hmm. And another thing, that why I'm always decampaigning the government. Mm-hmm. So I asked them that you arrested us, saying that we participated in massacre murder. Now you were asking me different things. Mm-hmm. They told us that we know why we arrested you. So it means that they don't arrest us about the issue of massacre. Exactly. It was a different thing. That's why Exactly. they answered us. Mm-hmm. Exactly. Yeah. And did they put on a mask? Yeah. So you were not able to see any of your torturers. I didn't see anybody. Now you're saying this was a month, but you were in prison for 2 years. Yeah, they tortured us for about a month. Then when our lawyers came to visit us, we complained. So they filed a human rights petition against us. Mm-hmm. So that's why that's when they stopped torturing us after informing our lawyers. It was also when you showed your foot in court, right? I remember this photo of you. That foot I was pierced Mm-hmm. by needle. Right. It's a hospital needle. Mm-hmm. Right. So they had been piercing you with needles all over. Yeah, with the needle all over. Uh-huh. Yeah. And so what they did to Kakwenza, the whipping. Yeah, for Kakwenza was just a mere torture. Mm-hmm. Because it was just I mean, it was medieval even, the whipping. But yeah, was a real torture, I'm telling you. Uh-huh. Yeah. Yeah. Beating, put you in a cold room, you stay there for 2 days, putting with that room with the water. They pour water in the room, then they put you there. Right, exactly. Then you stand in the water from day up to night. You, by the time you get out, when you can't move, and when the legs are paralyzed. Right. So was a real torture. And that was together with Samanjana, or they took you? They separated us during the torture. Right. Different rooms. And these they were from central Uganda. Northern. Oh, northern. Yeah. They were from northern Uganda. Torturers. And you heard them speaking their and some from central. Right. Because this was Kigo, right? Yeah, Kigo prison. Asking this because because if it's not just political but also tribal, right? Tribalistic, yeah. Right, because that is also under the they added that you want to take over our government. You people, why don't you appreciate what the money is doing? The money is doing a great job, but for you are decampaigning him. Like you missed update, you always decampaign the man on social media. The man is Museveni. On social media, abusing him, you disrespect him, belittling him. So they are saying such things. While torture in progress. And visitors.
They were allowed? Yeah, but they used to send the family visitors. But they used to deny others, and the lawyers, they used to allow lawyers to come, but others, they were denied. And they brought you food? Our family members, yeah, they used to bring for us food, but they reached an extent and said that no more food from your family members. See, we as prison to give you food. What they did, they decided to give us the prison portion. But that portion, if you eat it, you may collapse even. Yeah. So they stopped food from outside. So it was part of torture also. Exactly. Yeah. Accessibility for food was not good. So we managed to be eating the prison food while in incarceration. Yeah. And then sleeping, did they allow you to sleep? Because you may find a small room with this one, like about 100 people. So they said very little, but you were put with 100 people in the cell. Yeah, 100 people. And even Parliament talked about it, so they stopped the torture. But the first they stopped the severe torture. The severe torture. So we remained with the psychological torture. Right. Yeah. And also some beating, or also the beatings also stopped? The beating stopped. To beat us. But then you still are allowed to have proper medical attention. Did you get proper? No, they don't have proper medical attention. Just the prison doctor, right? Just they give you just paracetamol only. Right. And you needed medical attention because of the severe torture. Yes, you need a specialized treatment. Right. Because specialized treatment is not Panadol. No. Specialized treatment is to go to a hospital like this one and get treatment. Exactly. But they refused to give us specialized treatment. So they wanted us to die from prison. Yeah. But due to God's mercy, that's why we are still alive. Yeah. Yeah. Wetwogerera yo omukulu amanyiddwa nga Godfather n'omukulu amanyiddwa nga Calvin Kayanja bafunye omulimu ku Radio 4 wabula nga topic sindala ye mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bano bagenda kulabikirangako buli lwakubiri olwokubiri mu mwezi Tuesday ezisooka 3 mu mwezi mbufunze Tuesday esembayo mu mwezi gibatajja kubeerangako naye nga babawadde program eyo yakubanga ate bakola ki bakwasaganya Kyagulanyi mu ngeri emu bendala naye nga ngerako gate mbasibuza omukulu amanyiddwa nga Fred Kajubi Lumbuya ngono yavuddeyo n'abaako ebirala byeyongedde okubanga ate ayogera ku maama w'omugenzi kugambye buli omu avuddeyo bangi bavuddeyo kubanga bawa endowooza zaabwe okusinziira nga ebintu bwe babiraba okuweereza mbadde pije ate kuumira mpera asigale nga tukuumye mubeere bulungi mweraba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama wa Ssegirinya mubadde mugoberera okuva mbega yonna ngajja ayogera ebigambo mu video nyina koza kusanya bagambye nti mama wa Ssegirinya ne Ssegirinya ogana okwesiga family ye wattu mu family yali ategeeramu mpozi ne sister woli eyaze ne bawo muzungu abantu aba abasigadde bonna Katonda yali ya blessinga Ssegirinya okuva mu family eyo
Ssegirinya n'oyo sisita we yabadde avudde e Bulaaya be bantu abategeera mu famire y'abantu abasigadde bonna bafaanyaganya entegeera bonna y'ensonga lwaki Ssegirinya abadistansingako mukitegedde bulungi ensonga lwaki Ssegirinya yadistansinga ku famire yamanya nti katonda yamubulesinga okuba ow'enjawulo okuva ku bantu be yazaalibwa nabo bamuzaala y'ensonga lwaki kiri bwe kiti kati katugende mu maaso mugenda kutya mama wa Ssegi yayogedde ebigambo bino njagala mbiwulira bulungi nnyo ndubavire ku ntono wefe obulungu gwaffe gwa exposing yayogedde ebigambo bino sina wonteekateeka yonna ku baana era sina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana kati embeera gye tulimu embeera nga gye tulimu ya kiyongobero tulina mmere tuli wana ate nga abantu bakyeyongera okukola ki okujja olwamu omwagala waabwe Ssegirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo ati obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga ate pressures kweyongera okukola ki okulinnya sina kye nalabye sirina kye nalabye era tebalina kye batulekedde kuba n'obudde buno era obusente bwembadde nabwo bwemenze nenguliramu mmere abantu basobole okulya abakola ki abajja naye nga tebalina kye bandekedde right nabasomesa kye bayita facial expression body language nembasomesa ekigambo kye bayita tone engeri omuntu gyafulumyamu eddoboozi ne gyayogeramu ebigambo kwata ekigambo kye bayita facial expression face engeri gyerabikako omuntu ng'ayogera owulire tone ebigambo engeri mama gyabyogeramu n'olulimi lw'omubiri guno nga gutambula ngenda kuddamu nzanye video tugenze mu forensics 1 in the normal circumstances omuntu ng'afiiridde omwana we nga wakamuziika toba na kintu kyonna kikuwa maanyi kwogera mu kamera tekiriyo mu Buganda kasita bagamba nti wali ku mulirwano wafuddewo omuntu nga Ssegirinya ku kyalo kokka abakungu baziwabeerawo ekitabo aleese koyini ya ŋŋaali aleese 1000 aleese 1,000 ku kyalo kokka oba ku kitundu kye bayita Masaka we baazise Ssegirinya wokka amabogo ge baawadde famire ya Ssegirinya mama wa Ssegirinya sigamanyi Muwendo sigamanyi bungi for God and my country so sijja kidiscussingako amabogo gokka ba individual oba abantu basekinoomu sente wadde omukazi oyo tetuzimanyi bungi bannabyabufuzi individually sente zibadde mama wa Ssegirinya tetuzimanyi bulungi Muwendo ompulidde bulungi sente national platforms yakozeseza okuyimirizawo omukolo ogwabadde awo tetuzimanyi bungi bwazo ompulidde bulungi nnyo kati omuntu ategeera era nga tokozesebwa state wabadde olina okutwala ekitono ennyo omwezi mulamba ng'otudde wansi toyogera kigambo kyo na you analyze the situation but before even 24 hours ovuddeyo yogedde njagala musooka musome facial expression body language ne tone ebintu bisatu ngenda kadda bulungi nnyo mulyoke muwulize ndyoke mmale okuexposinga omukazi ono wulira sina wonteekateeka yonna ku baana era sina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana kati embeera gye tulimu embeera nga gye tulimu ya kiyongobero tulina mmere tuli wana ate nga abantu bakyeyongera okukola ki okujja olwamu omwagala waabwe Ssegirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo ati obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga ate pressures kweyongera okukola ki okulinnya sina kye nalabye sirina kye nalabye era tebalina kye batulekedde kuba n'obudde buno era obusente bwembadde nabwo bwemenze nenguliramu mmere abantu basobole okulya abakola ki abajja naye nga tebalina kye bandekedde mulanga nkukubira paalamenti
asobole okunyamba nfune ekyokulya ky'abaana kubeera nkyalina buwano. Ensonga ya school fees kimanyi nti abaana baba batandise okusoma sente amasomero gaba gagalirawo school fees. Kati sina wentandikira nange ndi mulwadde era nga bwe nabagamba nga ndi mulwadde kati sina wentandikira kubanga abo bonna abaana webanaalaba nga abazadde balaba nti sibawa school fees era abaana bajja kulaba nga buli omu aleeta omukuumo nga babateerawo nga bo batambula bagenda nga bagamba twala abaana bamutamanyiwo fe tetulina sente za baweerereza. Tusaba buli asobola nga bwe mwalaba nti Ssegirinya yalayira ng'omubaka wa paalamenti naye yakolako emyezi 6 gyokka. Kitegeeza ebbanga erisigadde lyonna alimaze mulwadde. Obuyambi bwetaagibwa okuyamba abaana ba Ssegirinya awamu ne maama omugonvu abadde amujjanjaba. Abaana ba Ssegirinya beetaaga okusoma kubakka okusoma kutuusa oluwummulamu nammwe mululaba luweddeko. Tusaba buli asobola okuyambako omwana wa Ssegirinya bambi atukwatireko. Alright. Kati waliwo wano gwenda banjagala. Map Media oyina kyoyagala nzigudde essimu eri kuba kweri essimu before nga sinagenda mu maaso kubanga abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusuna gita ate nga n'aba scout tibabeera biddeyo. Bano basangibwa wali Emayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso. Abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 0001 oba 0774 25 0001 beboka abajja okubangula omwana wo.